Chosen Becky atabukidde dictator Miri oluvannyuma lw'obutamuwa ssente za ddwaliro abaana be bambi balwadde era amulangidde nga w'alina abakyala abalala yamukozesa bukozesa n'amusuula awo ogenda kubanga wamma obifuna mu maaso awo. Shiba Kalungi finally naye akomawo mu ggwanga lyaffe Uganda, akatambi weekali mu maaso awo. Honorable Zaake bamututte kaguddeyo era nga n'abantu beemulugunya ku njogera ya Nalukoola byonna n'ebirala ogenda kubanga ate obifuna mu maaso awo. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell olimesibwanga byonna bye mba nteekayo wano ku Sylvia News Extra. Nenyongera okusabirako mmwe mwenna abalwadde abakosefu nti nsaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa akola ku nsonga z'amaka, oyagala kufuna butuuze bweru business nga tezitambula bulungi oli Uganda oba oli bweru naye nga gwe gy'osaba emirimu tebakuwa mukubireko, agenda kubanga wamma akusomera edduwa. Era nga tulina ne bannaffe aba BF Suma bajjanjabisa ddagala lya butonde nga bajjanjaba endwadde zonna bakubireko. Era nga gwe wenna ayagala okulanga naffe wano ku Sylvia News Extra, enamba y'essimu eri awo ya WhatsApp ate osobola okujja wamma netwogera ebisingawo. Munnange sigenda kuleesa era nga nkutandise nammwe abaana ab'obuwala abayombeera basajja bammwe nga munnange benze n'okebera essimu y'omusajja n'osanga nga yanyumiza n'abakazi ayina ono n'oli bassa ekyo muli awo mudiro mutudde omusajja abakazi abaani bamukubira. Kati nno maaso wano waliwo omukyala munnaffe nga ye amagezi akuwagaabuwa ga bwereere tegaliiko na ssente. Mbadde nsaba olabeka n'akatambi ate nsobole okwongerayo n'agaleero. Toyomberanga musajja ekyo. Baganda bange abawala, kino nja kukibannyonnyola, nja kukiyimba, we kinaaba kyetaagisa nja funa ne peeni nkiwandiikeko. Omusajja ategeera tebamulwanira. Woba oyina omusajja gw'olwanira n'olwana n'omukazi oli n'olwanira n'omukazi ono ng'olwanira musajja, manya oyo toyina musajja, oyina kisajjasajja. Omusajja ayina amagezi, omusajja ategeera taleetera muntu gw'ayagala kumanya mizeegi mibi. Omusajja akwagala ng'akwagala ebya ddala asobola okukola emize gyonna emibi n'agimalayo, naye tolimanya muzeegwe mubi gw'ayina omumuwakanira. Bba wange kitakikola, boyfriend wange tasobola, naye ng'ate ayina emize emibi emabega. W'oba oyina omusajja ng'osobola omumanya emizeegi emibi, muganda wange omuwala, weenoonyeza omusajja owoyo gw'olina. So nno munnange omwana ow'obuwala teweeteeka ku pressure mbw ate simanyi omusajja. Abantu mbalaba ne bafuna n'obulwadde anti munnange nakubidde bakazi ba bba wange ne banvuma, nze golaba n'omutwe gunnuma sirina kye nnaalidde. Ekikyo kiba kikyo. Omusajja ng'akwagala ajja kukweka byonna ebibi by'akola, naye omusajja oyo atakwagala oyo akwano akuba n'abakazi ng'owulira manya takwagala akuzannyirako. Abaana ab'obuwala tuleme kwemalamu valiyo oba okitegedde ekintu ekyo. Kale bwe tweyongerayo ewa Shiba Kalungi munnange waliwo ka message awo kaayisize era nga kiraga essaawa zonna agenda kukomawo Uganda. Jjukira yatugamba agenda kumala emyezi 6 nga tayimba. Kati yava e Uganda n'agenda e Canada yamala omwezi gumu n'ekitundu nga tannazaala. Buno obudde omwana awezezza emyezi 3 kitegeeza yakamala emyezi 4 n'ekitundu. Etegeeza omwezi ogumu n'ekitundu ogusigadde okujuliriza emyezi 6 gye yatugamba agenda kujja agimalira e Uganda, kubaawo abadde alina omukyala gwasiibula. Munnange tugenda kumiisinga biki essaawa zonna akomawo ekintabuli ky'omuziki kiddemu kitokote. Si yamaze emyezi 6 leero baaba naani stop ndowooza bwagenda otuuka. Awo nno we tuli bantu bange era ng'oluvannyuma lw'okuwulira Shiba Kalungi ng'ayogera obugambo obwo essaawa zonna mukwano akomawo e Uganda ate ekintabula eky'omuziki kiddemu kiyogoobe. Manye ennaku zino munnange music kuva Shiba Kalungi we yava mu Uganda mbu abadde yasiriikiriramuko ne maba kati olwo kamaze yina ebbanga agenda kutukuba naani stop nga tatuweeza. Kale bwe tweyongerayo ku nsonga za Chosen Becky munnange, Chosen Becky alina akayimba akapya ke yakubye kale nga kakwata ku bakyala abalabirira abaana baabwe ate ng'agamba mu abasajja mulina kye musiga
beesiga abatalabirira bakibaana munnanga abakazi kyokka abakazi banne be basinza okumususubbula munnanga ebyo gwe just oli newcomer neffe twabimanyiira abasajja b'ennaku zino beebo gwali yagamba oddira ekika kyammwe kyonna okigatte mu nnyumba y'emu n'omusajja mu mali mbeera gwe wali osuubira kimuye kano akakyala aka banange message ziri eyo abantu batsokomoka omugambo ogwajju ogamba omunene ogwakula ne guwola naye nga mu kiseera kyekimu abaana ba Chozi Beki bambi balwadde naddala kino ekito era ng'ali ku kitanda awo essegu kati nno yavuddeyo n'ateekayo kakomenti ako nga wookalaba kyokka n'obonaabona n'abaana mu ddwaliro n'osula n'osiiba nayo n'okola biki naye nga ye omusajja ali waka n'omukyalo omulala ate awo nendabamu ng'ebbuba awo nekindaga nti Chozi Beki akyayagala omwami ono dictator Amiri n'endowooza just bakyeyisaako tukiweemu akadde bajja kuddamu bakwatagane gweyino manyi bagambye ebyabagaana tosangayo kikyo nze sirina kyange kye nateekayo ku Chozi Beki ne Amiri kuba nkimanyi bagenda kuddingana munnange mbadde mpitaayita nga sigwa ku mukadde ono sookolabyo ebigambo obugambo ogunene gwe yayogedde ng'onkubira kayungu kano akalinga amatako ate sigenda kukalaga leka kati onkubira nti gira tubeerewo ffenna nabeeranga buli mwe njagala okulabako nga nkulaba wankubye dda wankubye ndaba matida jjajja bw'atyo bw'alabise naye katusabe nti tewabaddewo muzzukulu ali okumpi jjajja avuddemu obugambo obunene ogwagejja ate nga mukadde anti mugamba generation y'ennaku zino yayonooneka biki kati jjajja oyo si mukadde kale munnange bwe tweyongerayo lunaku lw'ejjo amawulire gaatambudde nnyo nga kigambibwa nti omukyalo ono yafudde naye nga amazima teyafudde yafunyemu okutya kale yazirise naye nga teyafudde so gwe wena abadde atambuza amawulire amafu munnange kikuumye kiba kibi okubika abantu abalamu mukama ajja kukunyiigira omukyala gy'ali weewaawo yaziriseemu era ng'omuntu ozirika ng'ofunye ekikanga bakuba olunaku olw'ejjo bannange kawempe nga kibadde kikutte omuliro nga kitokota si kisaanikire naye nga yatiddemu naye nga tannaba kufa munnange bwetweyongerayo ne Elijah Kitaka katoba eno gye bayita fashion ki bannange musobola okuŋŋamba ne mumbuulirako kaawo mu comment section ono omwana yeeyambaza ebintu ebitategeerekeka ate munnange n'olabye eddala abantu nga babyagadde bamuwaga Elijah Kitaka naye nga ebintu byayambala kati raba empale oba ekikaaki kino eky'empale kati oba kale ofundako oba essaati oba kati kino kye bayita batya katulinde kasuku osanga anaaba atunnyonnyola ekika ky'engoye kino naye nga bo maama baana bawala ne baana balenzi mwekoze bintu ku guno omulembe abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bwe tweyongerayo ewa Nalukoola munnange abantu abasinga bavuddeyo ne beemulugunya ku njogera ye emabega kaawo Kasoko yavayo n'agamba mbu n'ayeyereza kale njogera gy'ayogera mubwate bankubye wano ate simanyi biki ne tulowooza munnange biwedde so kumbe ba abantu ensonga bakyaziriko ez'enjogera ya Nalukoola kati omusajja mwagala akola atya mwagala asaka amaanyi g'okwogera sitole kikase ebigambo byayogera tubiwulira ate abantu bamwagala ekirungi yayina kaadi katoba kibalunaki Nalukoola nga linda katugeze ngo mwenu ko muntu nadako kuteerayo mukono ng'omusupporting Nalukoola katugeze ngo omuntu yagalaga nti mutuyambe mutulondereko Nalukoola. How do you want us to do that? Oyagala tukusupporting tutya Nalukoola nga nawe kenyini kiwe supporting kiki ekikwogezanga atali ya mmere kiki ekikwogezanga gamba nti Malaika Jibril essaawa yonna agenda kujja kukima mwoyo Mukama Katonda akusonyiwe kataata may God forbid tetukikusabira ku ssaawa eno naye lwaki oyogera nga aga nti tolya mmere gwe evo beera oyina enjala
nalukola ne bwe kibango ekyo kyekikula kyo mukwano politics yetaaga omuntu ali aggressive ebyo byotandika okuddaawo nyenyenyenyenyenye obanga bino emmotoka bino ebikadde omanyi bino bitata ebyo ebyafa engine battery ebikondo beera bivaako tebiba na mafuta buli ssaawa bibeera byakwakisa kinyenyenyenyenyenye. After nomination we had to proceed to the grounds where we had prepared to address our supporters from, that is at Kawempe Mbogo, behind the mosque. Unfortunately, our cars were blocked, so we chose to walk. As we were walking, we were attacked. Nalukola, are you happy with yourself? Gwoba olaba nga bw'omaliriza n'ogenda n'otuula ewaka, bw'olaba TV olaba ng'oyogera nga a politician. Tetuganye nti mugende muvuma abantu. By telling you to be aggressive, tekitegeeza nti genda ovuma abantu, because NUP yonga yo yamanyiira nti omuntu avuma oba omuntu ayombesa abantu abamanyiira y'oyo agenda okukulembera oba yagenda okusobola kutwala abantu mu Uganda empya nedda. Nalukola ekyo si kikula kyera tutandika kuvuma abantu. Other than that, ogenda kuluzinga ba customers bo. Bano ba voters bo be ba customers bo, okay? Totunda katungulu wabula oli mu kusaba akalulu. So abantu tobavuma ate tobayisa mu maaso. Naye yongezaamu ku maanyi. Tusakubirawo nawe ngoli buli bakuwa akazindaalo kakati munnange after the nominations we were supposed to go. Okimanyi nti eddoboozi lyo ku ssaawa eyo ng'oyogera osobola okwebasa embuzi zisobola okwebaka. Oyigaga nti lullaby songs kati that is a lullaby voice ey'okwebasa embuzi, ente, enkoko n'okusingira ddala endiga. Nalukola, I was one of the people abali bakusabira bakuwe kadi ya NUP. Once again, toga nti attentions twagala NUP, why were you praying for Nalukola? It's because ku bantu bonna abali basaba kadi, Nalukola yalabikanga yagenda okusobola. Kusaawa eno tulowoozesa twakola ensobi okusabira. Alex Ruswa Muhammad oyo yali confused yagenda ku ntaana ya Seggirinya n'aluzinga akalulu in just hours. Akola katemba ya mugaati gwa butter. Ye yalina okufuna kaadi. Nalukola tolina bw'ogenda kulobingira abantu b'e Kawempe ng'oli awo oyogera ng'agenda okukaaba bannange mwebale kunnonda baakulonze kataata. So okufuna kaadi ya NUP olabanga gwe gwe baalondedda. Mukwano tebakulimba. Ola ne Kyagulanyi byasiiba atambuddemu bw'ati alina obululu bwa sse. Tewali muntu akwata kariya ye n'agiteeka ku NUP n'esigala ng'etambula. Era Nalukola kano bw'okalya lyayoga omwaka gumu guno omwaka oguddako omulala jangu ng'oli wa NRM tubajja kuwa amugenda kunyiiga naye sikyagala kukola video muneezibanyiza mpaka Ramadhan ng'ewedde. Okay? Era togeza n'oginyiigirako kubeera ne bw'otandika okunfuna sigenda kuddamu. Naye nga mbuuza mmwe ababadde bankolerakoleyo bu videos bwammwe buli w'ennaku zino nga sikyabulaba. TikTok yabutwala ate accounts. Bwe nkugamba nga nti akawunti yo ngitwala munnaye tompakanya mba ngenda gitwala. Okay? Togera mpola nenga. Ramadan Kareem to everyone watching this video mbagala nnyo. Nalukola tukyakuwagira kuge mazima naye please kendeza kinyinyinyi. Nalukola munange we batyate bamuwadde ebibye mbwakendeze mu njogera munnaye nti enjogera yo ebatiisiza ddala ebamaliramu ddala amaanyi nti anaasobola swago naye ate olunaku olw'ejjo nawulidde nga eddoboozi liviiriddeyo ddala wali wonna tolina kyotugamba naye nga kale simanyi lwaki munange abantu bavuddeyo ne beemulugonya ku ddoboozi ku njogera y'ono omusajja kati wabanga mukama we yamutonda nga yalina kwogera ng'alembekkereza azaale eddoboozi ddala ery'okwogera nga talembekkereza. Kale bwe tweyongerayo ne honalebo zaake onono muyina maaso awo ng'ate wama naye bamuwa ebibye era nga nze ngenda kubanga mbasiibulira wano ba mikwano wabula mbalekereko kumalukiseka ng'ate ayina byawazaake wamu n'abaala omukama abankuumire naye nga temwerabire bukalange ennaku z'omwezi nga 8 ku lunaku lw'abakyala tulinayo essaala eyaffe abakyala abasuubuzi n'abakozi. Okitegedde ekintu ekyo tegeeza munno ogamba munno ajje twetabe mu ssaala eyo ennaku z'omwezi nga 8. Olunaku lwaleero ndabye omubaka wange gwe njagala ennyo Honorable Zaake
ng'abuulira abantu ku protest vote neŋŋamba awo nno fere tubalinaako nno mubuulire abantu bye twagala mulabye ng'abuulira abantu nti tugenda bwa mu protest ki naye temukikola mu ngeri yakutwetega mukikole nga mukikola n'okwagala munnayuganda asituke yenunule okitegedde ye point eriwo enkulu fere tubawalana twagala mukole ekyo ekirina okukolebwa Katemba twamukoowa yensonga lwaki tetulina baffe kasita tukulabanga waliwo engeri gy'ozembeya gy'ozanyazanya engeri gy'okwatamu ebintu etategerekeka ffe tufuuka bakambwe ennyo gye muli okitegedde ensi mugibuulire ku protest vote tukusange nga buli katambi akaveeyo yonna yonna gy'obuulira gy'osaba obululu nga munnayuganda omujjukiza okwerwanako naye ate n'ekirala honorable zaake ne banna abalala muteekeeko kye bayita protest vote ku posta zammwe ekirala muteekeko n'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku posta zammwe kubanga ensonga eno tugirimu nga ttiimu ffe bye twagala ffe tetulina mpalana nammwe wabula obuzibu kutandika kwakitinga nnomo mu mbeera ziri adbunomo then ne mutukyankalanya ffe twatucyankalanya dda tuli bapangulukufu osegedde tetulina bwaffe ng'otoolako abantu mubagamba ebituufu bwe mumala obagamba ebituufu abantu bakizuule nti tulina okusituka okwerwanako naye engeri gye mubadde nga mubasabamu obululu ate tuli eyo tubalwanirira ate Uganda egenda fuuka simanyi London simanyi Mitiyana efuuka London simanyi biki ng'obaddeyo ebisanja bibiri naye ng'ebisanja bibiri byobaddeyo Mitiyana era eringa bweri byebimu naye ekiremesa ensonga eyo nti Mitiyana tejja kukulaakulana kubanga waliwo Museveni asiranya Uganda waali kati tewaliwo kitundu kigenda kutereera ng'asiranya Uganda waali tulina kusooka kujja wasiranya Uganda tutandika okukunenya nga tukunenya bituufu essaawa zino ffe tukunenya biki byogamba bantu abantu olina bagamba mazima ate gwe nojja n'obalimbalimba okitegedde kyekikunenyesa ekyo ekituyimiriza tutandika okukunenya naye senga abantu wali obagamba by'olina obbagamba oba bye balina okulisiivinga then omuntu amanya nti owange eno tewali nnyo essuubi liri wali eri mu kusituka kujjako mulabe waffe awo kampeni tugibeeremu ffenna naye nga honorable Zaake Francis bantu mubagambe ku protest vote si mu bubi wadde tokikoze mu buwaze